Ekitiibwa kya Buganda kyavadda naffe tukikuumenga. Bampadde ebikola maama. Ti maama twesiimye nnyo olwa Ichuli waffe. Kano wangambye oteeka mu nooti mukirevu ekitiibwa kya Ichuli kyavadda n'otonyeeza oti mukirevu n'otonyeeza oti. Obulungi kwefaako, obulungi kwefaako n'okiteeka mu kimaseemase. Baswaba bakyoke bakifiireko maama, weefeeko mu ssaawa mu Ramadani. Kaako ka mukirevu saagala kifaanane kyabalala. Kirevu kino kinkoledde ebintu bingi. Kaako kanyiriza ekirevu kano komandiina. Bw'omala nosooka okikola oti nekigonda n'okikola oti bwe baŋŋambye nomala n'okikola oti. Ichuli ndifiira mu kwegeta. Mungu Allahu ya'lam kitandikirawo. Girini nga nseereddeko nnyo. Mama, my goodness, jalla. Fresh and clean. Sikadoka muyise mu mpalaata egonda. Jalla. Wefeeko ani ali kufaako maama. Wefeeko Ichuli waabwe kinyiridde. 10 out of 10. 10 out of 10. 10 out of 10. Nyamuswawo mujajja weetega nedda. Sajja tekunsanga ng'agenda ku ttalawo ate n'anyiiga bunyiizi. Sinze bali bakuba. Jalla jalaalu. Nekaseerera baaba mu kirevu kigonda. Tuli tutya? 10 out of 10. 10 out of 10. Kati ebyo ng'obimaze. Byonna nga biwedde. Byonna nga biwedde. Nosabuukulula. Banna nakakanda azipaakinga baaba. Fifide Queen kulikayo ddiya. Kulikirayo ddala kabokisi nako nkaagala n'olukoba olusiba ndujjukira. Kirina eshaanande ano. Zirimba nzikooyi jalla. Kati gweddeeyo ompeereza ebintu ebitaliiko unishows otegeere saagala. Kulina okubaako erinnya Ichuli. Owulira erinnya ani? Erinnya Ichuli. Erinnya personalized ewunya kanju. Nakakande, how are you doing? Njagala ewunya. Ombulamu ekyana kimpeaga. Kati kisaala tekijja vva mu kifuba kino. Naye saala tokirwamu nnyo ne banna abalala weebali. Tokirwamu. Jalla jalal.
kuyino baako erinnya Ichuli eno perfume yo gyeri naye erinnya Ichuli personalized tompeereza bira Jenkins Mukasa gamba bakyali baabwe simanyi abakago biki tompeereza bintu bitali mu box nga tebiri personalized don't Ichuli mina like it impossible Assalamu alaikum wa alaikum assalam nawe mbambe ndinga wano wonna nga tutola tahajjudi baseeka Allahu akbar Allahu akbar awo na imamu njagala muleke nga akoti yonkoka ekocha Allahu akbar baseeka ba cha Allahu akbar baddemu bakoti yonkoke Ichuli bwenti ontula maaso kajanja kabagwe bayima veka nga to mpalata buli Allahu akbar cha ne kusonsomola ngero ogenda ongeza kubalala goli manya na Ichuli mulala mama kalala ka Ichuli wasuzotya anti wennewa nasimala Allahumma oba katonda yanda bakyava yampa bya bugagga omwana Ichuli n'okwewaana omuwaka antu katono kati ne bwe zibantula nze ndi muntu ayasanyukira kye bampadde moni nazo we izi Sunday settings we ya kisiibo mu kisiibo inakola ki tuli muki tewesiba kwedi kwotanga tewajiwowa buli mulundi gwonyika bekichu eswalaga abamu muri mu minus 10,000 eggulu lyerabire fasabi lyerabi buli wo swalana bojjayo ana boyingiza ana buli wojjayo kati oli mu negative ki ayi mukama katonda musaawo mennungi eno ayi mukama katonda nanyini buyinza mu nsene ejjudde ebirungi mututadde n'ebintu ebyenjawulo n'otuteeramu abakyala abanyiriranga ki abawoomu ng'entende abalala ne babalekawo ne bavulubana n'abatali bakyala ffe ne tusigaza abakyala era ffe ne tulina muzibu bwonna eri basajja baddako basajja bannaabwe mweyongere umwayu mweyongere ffe tusigaze ebikyala nga bingi gye tuli tufune kimu bibiri bisatu oba bina mwe mweyongere okwegatta ku basajja bannammwe we shall remain with the sweetness of women like entende nabbi yatugamba nti abakyala nnimiro zammwe muzifubutuke mu buli wamu naye temwetantalanga mukama katonda oli mulungi gye tuli tukwatireko mu buli kimu tutambuze ekisiibo kino ekidduka ngaaki tugende nakyo tumaleko tube nga tuli bapya mu mitima nga twesonye byonna ebyayita anti otwozezaako buli kibi satani wamuteeka ku njegere ne twetowaza gy'oli ne tusaba betunyiiziza batusonyiwe nga naffe wetusonyiye abo abatunyiiziza tufuuke bapya tukole ebirungi tweyagalize ekitali kikyo ne bw'okikaayanira tekiriba kikyo beera mukkakkamu mu mutima mukama tuwe obukkakkamu n'okufumintiriza mu nsonga ezisinga amiina ya arabbula alamiina alieka kwalaali oba walemezaamu bulemeza ekisiibo mmye gwe ng'ate bbaawo simanyi ye Duncan Andrew naye ng'empapula z'abagatta ebyekisiibo byesonyiwe weereza waliyo obuzibu Madiina yafumbirwa Andrew lwa mpapula bulaaya okakkana balina abaana aba Andrew alina apartment tokyamuviiridde abaana ozadde Maiko ne Albert naye nga mu mutima oli musiraamu
okkirizibwa osiibulula naye ebyokusiiba Allahu yaala mu byesonyiwe. Grace yakwegattako mu America. Rachel Safina tomutwala nga waseeka muli London akola okola temusobola kwawukana naye buli kisiibo muli mwenna naye ng'eddiini muyina ekisiibo kyerabire. Ekisiibo kikole ki kyerabire. Ate buli lwonnyikamu bw'oti nti okemeddwa swalaga mye bojjayo ana boyingiza ana bojjayo ana kati gwe bale swalazo ze wakatta ne negative z'olimu womanye wojja ogenda obokkirira muggulu oba wansi. Mathematics is simple. Naye ngamba kubiriza obutava kuki kwedi kwota. Naye ng'osobola ossalawo n'ogamba ndiwoza kabulengane sijja sobola mpewo ye Finland. Kati ku Bulaaya mwenna muli ku ndiwoza naye akadde kano tekaviikako nankinga kabulengane ekisiiba e Bulaaya. Bw'osanga ng'omuntu ayina eddiini ku Bulaaya nti London, UK, Seeka, America, Europe, abo abantu be banaddiini ddala baba tested. Muve ku banaddiini bawa e Kampala wano wo eddiini mugimisusingisiza bubi. Mwefuula abakoleramu miracles, simanyi ne mwefuula abawonyezaamu abantu ebirwadde. Tolina kirwadde kyowonye kyonna. Kati abanaddiini bawano bo falase tomulaba n'olowooza nti waddala waliwo Seeka gwe bamuwa milioni 10 n'aziteeka mu kkanzu n'abanga alwadde empa. Wano abanaddiini ate batono. Omunaddiini ali Bulaaya. Kino njagala okitegeere. Omunaddiini ali Bulaaya. E Bulaaya ye wali testi y'eddiini otegeere ddala oba oli munaddiini. Era abantu b'e Bulaaya abanaddiini bange Asha Mahmood, Precious, obwo abajati bahaji bakwano bange abanaddiini mu Europe n'omusanga nga wallahi yalemera ku ddiini kubanga eri wali ebikemo bye bakuleetedde ne ku sowaani. Margarita akwagala muzungu ayagala pork ribs naye nga Margarita buli kimu akikoledde. Empapula awokusula omulimu kukonekitinga nga Margarita talina kibi kyonna naye nga toyinza mujja ku pork ribs oba mukyusa eddiini oba mujja ku giraasi ya wayini. Oyo ye Bulaaya. Oyo ye Bulaaya. Eddiini eri tested era abantu abanaddiini beeri bawe nnyo ekitiibwa. Naye ng'era bamafiya gye baya Isma bwensiiba bwenyinyika wendifiira nga tufe tuliraba ne Katonda nga gwoli wamputu nkutumidde. Yes. Nkutumidde Honorable Morris Mwami wooli wagwamu ajara kiina eddiini okitabirira ewaka kijja emikolo kikola ate nti ekisiibo kizze. Ajara Morris okitegedde. Kati awo otya nnyo omuntu ali ku Bulaaya n'eddiini gitereeze naye empala atewunya. Olaba wano wendi nze zennyini mpulira akawowo ate abanaayitawo kansange ekisaala nkinyweze nti nkisiigeko kko nakyo nti yegenda obawunyirize. Olivia Nakakandi webale nnyo webalire ddala ddiya. Yegwe Miss Uganda ogenda for record for having presented Miss for 4 years when there was vacuum. Okwatiridde nti n'abakuddirira tetwabamanya. Nakakandi still looks bono gwe bakalonda simanyi kati wokoye saagitegeera. Dorini Kabaleba amumpaanidde n'amumpaanira naye kugambye nkyategeera Olivia Nakakande. Yes. Ono ndimala musemberera.
ndimala musemberera naye nga muli mutya yes kantumire ku mwana tuwekisa bulunoke kigundu oli otya mukwano nze ndi naawe sinti njagala abasajja abanyigiriza abakazi nedda naye nga bulunoke ndi naawe you are a good father you have exonerated buli muntu yenna takuyinaamu dawuti nti oli taata mulungi era wekana atanda ng'omwana oyo wuwo wa Vanessa omwana oyo agenda onnyirira okukyuka okubeera nga wakabi ekyo kyo kituufu wabula n'okudimandinga DNA ekintu kituufu nnyo mu modern era abakyala mulekeraawo kitwala nti omuntu akoze buli okusaba DNA si kibi yes si kibi n'akamu omuntu wabanga okimanyi tabadde bbaawo nga omuwala Vanessa bwagamba tabangako mukwano ne Bruno tabangako they had sex a one off tuba mukyamu okusaba DNA Bruno Kaiyz is a good caring father kubanga even when he doesn't know sure asigala nga akola kyasobola okukola ne buli muntu amuzzeeko amukaka bantu batono nnyo abali mu nsinga yebakako naawe omulundi gumu nga oyina abasajja n'omugaa nti yena nnyini mwana era naye kyakusooka kugamba yiye tusooke tukole ki so abakazi mulekeraawo okulowooza nti omuntu okusaba DNA aba kukoze bubi ffenna tukimanyi lwaki abakazi batya nnyo DNA test nabagambye wano juzi nti abakazi bagamba abasajja benza abasajja naye ne bateekawo etteeka lya mandatory mu Uganda nti buli woozala omwana mutwale ku DNA oba DNA test nejja kati nga baagala kkebera baana olaba abazadde abadduka this is why babuusa amaaso ekya DNA test ne bakugamba naye osaba otya DNA ng'omukazi webaka naye yes nebaka naye nkimanyi naye siri sure kubanga tabangako mukazi wange yali one off tugwa mu bantu nayitirira okukwagala ijuli agenda okukakana ng'engoye zivuddemu nga tolina kyakkola yes kakati Bruno Ke talina buzibu bwakola yes abadde aparticipatinga even when is doubtful Vanessa doesn't appreciate that tappreciatinga kuwaayo mwana bamutwale emikono emituufu ali ku kimumba omwana wange ne omugamba senga kizuuka nti wa Bruno omuwa Bruno kuba Bruno alaze ensi nti is a good single father ekyo teyakiinamu doubt ebirala byonna osobola obibaamu doubt ekyokulaga nti bwabuvunaanyizibwa ku mwana ekyo kyo 110%. So between Bruno ne Vanessa who looks to be taking care of a children kwa buli muntu ayinako omwomu oli ayina buliera ono ayina muganda no Farida abeera n'omwana wa Bruno yes naye omukima kusomerera ye Farida bw'atasobola oyina putting in efforts Bruno ateekamu efforts yandibadde ali ku music yandibadde simanya ali mulenje naye asigala mu minizize kubanga obulamu bwe buyina okugenderamu eyo ki format tulekeraawo okulowooza nti bwonzaalamu ne woba oyagala okunywa amazzi nze nina okugaggulira amukwano nedda we are both contributants kwekyo ekintu oba nsasudde biruzi nga tetubeera ffenna kitegeeza gweosobola okugula pampa naye Uganda mulowooza nti omuntu olwokuba mufunye olubuto kizi 100 no oli sibbaawo ne mu Europe gyekiri abo bonna ne ababawaga bakulimba osobola ozaala muwala ng'abeera mu apartment ye ng'obeera mu yiye omwana wo lwajja na ewuwo you take care wagenda eri nga you take care kubanga tetuli married we just had a one off nevaamu omwana nze gwolaba one off nze nnyini mutabuliki talabira nku mama wange mama wange yaleeta mwana n'amuteeka ewaka mutabuliki n'atandikiraawo naye mutabuliki teyalabidde ku mama wange ku lubuto why mama wange yali ku Nkumba University ng'alukweka mutabuliki could not know mutabuliki yamuwa lifti n'amutuusa ku ssomero ngeri gye kinti mutabuliki wa tabu Lilian n'agwa mu bikopo baba ne guwunya
Sitogamba mu Bruno Kene ku lubuto teyalulabirira ababuuze ebibuuzo teyalulabirira kubanga oli teyali naye teyamugamba n'okumugamba kwali kwa Bruno even to assess kuba namwe muli basajja omuwala akukubira essimu nga wayise emyezi ena nagamba oli lubuto obwongo ne butandika okudda naye you have to think naye mwenna muli awo simanyi temulaba bintu Vanessa ye byabadde azaakola Vanessa tali mu love ne Bruno Vanessa yamanyi kyatambuza out of a sudden afunyeemu omwana naye kati mukutte ebintu bingi simanyi n'endwala mama wange n'asitula nemukaaba yes abakyala abazze okuyamba nga liita kagwa mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala Bakanasa Fifi the Queen mwebale si kirungi abasajja ayise bulungi omukazi ng'amuzaddemu si kiwagira naye n'abawala mu bagambe tojja kwebakana muntu ogende embale wayite emyezi mukaaga omukubira omugambe ndi lubuto ng'omulundi gumu weeguti ng'ate oyina boyfriend tukimanyi nti nammwe musobola okukola okusalawo okuba benefiting okusinziira ku kikyokaalinga oyinza okuweeyinga mu basajja bobadde oyina n'olaba nga Bruno ke gw'olina okuwa omuki omwana okufaanana mbaddiramu si Luganda yes waliyo omuntu akufaana ne Senegal waliyo omuntu akufaana ne Gambia waliyo omuntu akufaana ne Nigeria waliyo omuntu akufaana ne Cameroon nga bw'oli ichuli nga naye bw'ali so njagala abantu tubeere ba mazima nnyo is Bruno K a good father yes okuva mukazi we lwe omuwala we teyali mukazi we teyali mukazi we mu buvubuka kituufu Bruno K akyali muvubuka muto tannawasa ku mbaga ezo one off buli muntu azirina naye naawe wennyini alufunye by mistake n'otalujja oba omaze otegeera omuntu ngenda mugamba ntya omuntu gwe ngenda okugamba awo emyaka gy'abamutabulike ejange era abantu bakyabagamba abaana n'asooka n'alindamu okukkiriza omala gakkiriza Bruno K is an exceptional person kuba bambi yakkiriza nti omuwala ono nali ne baseeko naye 80% wekiba possibility ti kantandikire wano nga wensooka nkuliyetinga doubt era Vanessa akunnyonnyola nti n'olunaku Bruno K lwasitula omwana asigala ng'alimu doubts yemboozi ya Vanessa n'akugamba nti ne we tuba ffenna tetulina kyetunyumya because really they don't connect it was a fling knull compis fuck friend bibaawo ebyo mu nsi yonna ne mu Europe osobola n'obba ne fuck friend knull compis so Vanessa akulagira ddala nti we yamanya nti olubuto we luninga Bruno amwebaseekoko n'afuna Bruno is a Catholic takkiririza mu abortion era we yamugamba nti oli sure ti oba oli sure tokola abortion ekyo tekitegeeza nti you should not go ahead and prove oba abaana b'oyina babo mulekeraawo okubeera intimidated muli bantu bangi nnyo abalina abaana babbulaza naye nga si bbulaza wo yes si bbulaza wo ne just because oli fearful ku kituufu n'owangaala ebbanga lyonna naye nga gy'owangaayire seeyo whereas tuyinza bulaminga mirembe giyise tie si kirungi kutaataaganya maka ebintu ebimu you let go nga we nagambye nti kati nze taata wange ne bwoba oyagala mutabuliike tosobola mugamba akole DNA test nakkiriza abakazi abamu baafa abalala takyabajjukira we are over 40 naye olw'okuba ye yasanyuka nnyo nga ssente weeri kati kizibu ogaba omukazi ye kyakola kasita omwana alya anywa yalabirira mutabuliike ku baana be ye omuvaako naddala abawala nafuna nnya teyampa kirabo sisita wange yafuna 6 n'amugulira essaawa nze teyampa kirabo mutabuliike nanfunye nnya he never gave me a present in fact yayongera kunjogerera bigambo ndowooza yali alowooza waliyo 3 kuba nikulu yanjogerera ati simanyi ama waliwo wennya Peter Enerunga yakulembedde nga Peter yafuna 90 subject zonna 75 webitu naye nga Peter yasinga tabulikira yanjogerera naye omuwala yamugulira essaawa
olw'okufuna mukaaga nze nga nnina nnya naye tasobola twala DNA test abakazi bava mu ango nyingi yasanyuka nnyo mu tabuliki babeetera abaana buli yidi naye akuza bukuza akuza because DNA eyinza okumenya amakaage wakati bekapwa and siye yeka baseeka bangi DNA may become a problem. So this is why they are building a culture even in the modern era abawala okubeera defensive ku DNA test 50 yagala tubuuze bawala DNA test. It is important today because the technology has developed. Edde tewali technology even investigations zangu olwokubanga technology akoze ki DNA ayamba bintu bingi to clarify. Yes. Naye omanyi lwaki omukazi wa Afrika tayagala DNA aba yenda dda ne ku lubuto omutima guba gumukuba wadde nga abeera mu possibility ya sure kakati kyobola bagamali nosala mukazi wa DNA kitegeeza tomukakasa. Yes, sikukakasa kubanga tuli mukazi wange tobangako mukazi wange twesanga bwesanzi ne tunyumirwamu ekiro ate kati olina olubuto. A situation has turned out to be bigger than we expected. Yes, kyogamba nakigudde yali asobola okuŋŋa nti ali lubuto aja timuddewo nakigudde yali ajja kakasa oba teyebakankona muntu mulala. Era famire nyingi abaana baawo bagenda ne beebaka ne baawo sigaalo n'osanga famire engaggaga mutabani wa waka yafumisaawo sigaalo ng'olubuto ttumbi mulaba bamaama emisinde gye babaamu. Because when you get money you have to direct your life. Omwana ayinza okukubako disappointive mubalabye nnyo n'afunitaawo sigaalo famire nedda mu misinde eno neeno bantu bangi nnyo. This is why weewala nnyo okuba mu public domain n'oyogera ku kintu ky'okuzaala baabaana be bazaala mu bantu baabaana be bazaala bwe kiyinza okudamenyeka because there are many prominent people babazadde mu baawusigaalo. Yes. Mama awusigaalo nadduka eyo nayomula mu firimu z'abanigeria n'abanauganda. They do happen in real life. So ladies and gentlemen, I am here to tell you there is nothing wrong wobeera olina doubts to face the reality. Yes, mujerega emitwalo 85 bakazi bangi nnyo bamaama b'abantu baweerera abaana abazadde baweerera abaana below the capital of 500. Omuntu akuwadde emitwalo 85 ku mulembe guno olaba abantu basekerera emitwalo 85 ate nga abantu bakyali bangi zesanga obusako bw'abakyala nga bagala bongeramu mitwalo 10-15 akole business abezewo amakaaliisa abaana abawerere. Nemwe mwamanyira ebintu by'okujjajjatta ne mutuula kuli ne mutandika ojjereka mbu omwana bamuwate emitwalo 85 mukwano wali oyagala bamuwe mmeka. Tosobola kumanaginga mitwalo 85 bakuwa obukadde 10 n'avaayo bulodire mu sente ne zifa ani agwe mukwano sente kizomala gaga embakuba yikyuli oba oyina okunzirira mu step ku step zaafa zitya. Nze ndi wa bicom external. Do you think I just accept it? You lost money. You need to count for me how. Nete mutunula na kupati yoyo mukazi okubanga talina kyasobola kukola. Aliawo aliridanda ntino lokuba ye alowooza omwana wa Bruno simanya sasula biri omuntu okukeyalinga ku health. Ozadde wenna ng'oli single parent omusajja nakke n'atwala obuvunaanyizibwa obaana abato balwala nnyo. Kati senga yasala keke senga mubuuka kubanga mugenda na bintu biri simple simplicity keke ya birthday era naye omuntu ogamba nga omwana tamwekakasa naye n'akuteekako nti medical bills zonna njazisasula teri muntu asinga oyo. That's a caring daddy. So goyagala nemmere gye muli ekera naye some parties for you kubanga nawe wejjeeka n'obeera nga tomanyi nti omulenzi sobola omugamba nti awo batoyambadde kapiira bireke. Blame ya omulenzi emuliko yes ne n'omuwala equally. Kyogamba gwe bale oli wajja nga talina kapiira ng'okkiriza. So njagala tubeere ne fair judgment mu eno situation. Let's not get excited.
kino si kye kisooseewo si kye kipya ate abantu mulekerawo gamba basajja temuli sajja temutegeera banna ekyo kyabasajja obutategeera twakitegeera kubanga we tukoze assessment mutuvuma abasajja tebategeera naye enkya munnakwatire ku musajja olabe Gambia bwe mutuvuma ate we mutulwanira we mwetema we mweyira asidi lw'abasajja ate abasajja be muvuma. Today I needed to come out kubanga we are in a difficult situation. Na judgment zonna zigenze wrongly ziri misguided. Tuyina tunuulira Vanessa gundi zakola interview ze contradictinga nnyo nze nga ichuli owe nafunye edda biki ebyokugamba Vanessa ngambye tebikwatagana kubanga emboozi ezimu azinyumya sarcastically azine senere zifa nange nafuna abaana ne banziba ku mitwalo 85 nga gye capital osobola ofuna ate abakozi otya abakozi batya. These are lazy girls. Ku mitwalo 85 abakazi obasanga asibye n'omwana we ku mugongo ke akola chips yebe because ku mitwalo 85 toso afuna ko bakozi ili yalo n'omuntu tayagala kola yayagala bamanyira genda mu mabaala fuwa sisha kutuula eyo kwekwata TikTok mwe buli kimu bulemu ne mugiteeka ku musajja muganda wange muli wano mu comment X wa taata wo yakakuwaayo emitwalo 85 emirundi emeka we mulinga mwina abaana nga takuwangayo wadde nammwe mwennyini mukitegeere nti mu Uganda mulekerawo dependence ratio. Omuzungu tasazaala mwana we nalooza mbu intayale gwogenda mbu mutaata we kati omwana omulese kuba gwe wamuzaala oli amulabirire. You need to put in the effort as well, especially he was never there in the pregnancy. He was only my mom. It was your mom because you ain't manyani na nyini rubuto. Until when you got the guts and ko gamba Bruno. Mubonna boyina olonde mu Bruno. That's why your mom yayino kubeyalinga period yorubuto. Had you been Bruno's girlfriend, it would not be the same. Yes. Katito todira mistake zozo okoze mbuwala zifuula jeno ozibika omuntu omunedda mukwano Vanessa video zo weziri byobadde okola byonna tubiyina ku video tobikola nkona Bruno obadde otambula ogaba massage mu maka g'abantu tobikola nkona Bruno naye kati ositudde byonna oyagala okwebikkirira ebyemabega era wafunyemu litakagwa wuyo akuweeredde Veronica Brand akuwadde $5 buli mwezi wafunyemu mu linnya Bruno. Senga wagambe wazaala mukasa bandikuwadde sente ku social media bakuwadde sente lwakubanga Bruno ku lw'olinnya lya Bruno ke still Bruno yayongera n'abanga ku linnya lye kofunidde abo bonna abakyala abakuyambye ku internet tewali akuyambye lwakubanga wazaala mu Duncan. Kyogamba teri bakazi babonaabona n'abaana ba single parent walabyeko nga babaweerera. No, babaweerera because lino erinnya Bruno lireeta capital mu digitaling. Yes, era Rita amuweeredde era amanyikiddwa lwekyo anthropologist yeyongedde abamuwadde sente beyongedde okumanya gundi yamuyambye ne gundi yamuyambye. Kozesa sente ezo ofune omulimu ogugulemu benzi awo tumanyi naye tukwatanga enkoko ebisatu noziwa omuntu atalundanga ku nkoko nti omuwadde capital sooka omuwe enkoko 2 bwazijjamu enkoko 4 omuwe enkoko 10 bwe zivaamu enkoko 4 olyoka omuwe enkoko. Nabo bennyini abamuweereza sente randomly nabo bajja tuuka balabe is this person amanyi okukozesa sente. Example yali ku mudaala ogwo ogw'K85 watta sente. Yes, this has to go to men. Teri alyogerera basajja nze nfuna outcries abasajja nyingi naye abakyala namwe mulina okulowooza. Dependence ratio yabayingira mu bwongo olowooza buli kyokola okikoledde musajja namuzaalira
nawe oba ozadde nawe weezaalidde omwana si wa muntu omu mu bizibu omuwa Bruno wamukusaba ate n'agamba omwana wa mukazi omwana wa muka omuntu agambe leeta omwana asinga okuba mu better financial status oganye mu nsi ki gy'ogaanira omwana nga you are not financially stable, not America, not Canada, not England, not Paris, nowhere Denmark including Sweden combined. Teriyo nsi esobola kukulekera mwana nga oli financially poor nga golowooza ng'omu kupata n'alyoke bamukwata bulungi nnyo ne bamutwalewo omuntu ayina ennyumba kigezeeko anywhere gw'ogenda ozaalire muntu mu UK nga temuli mulaavu nti wamusanze mu ndongo mu Regis Hotel omwana system ejja mukwasa ayina nnyumba na mulimu ebebe naye mulimu mbuno simanyi omwana ayina bbani bamwe nedda tulabirira abaana okuva kuba mwezi ogwo ate ng'oleeta ono katulinde DNA nkubiriza abantu mwenna okwemanyiiza DNA ojja kukuuma olubugo nga lubaale mubbe otandika otuleekaanira mu maaso mwana bw'omwana juzi gwe bagoba mu kika ng'omukazi yamulimbika mu famire engagga nga jjajja yatuuka n'omuwa ebyobusika najja nga ate awoza omwana wange so important nnyo from today onwards to understand that DNA tests have improved better technology si kirungi olabirire mwana atali wuwo yes nze ekiri nagaana okwadapting kubanga sinnafuna mutima gwa adoptinga muntu ajja kunyiriza bwere musambe teke mujjukize ne genda mujja wenna amalamu eyo stage ogivaamu ndi adoptinga. Is it a culture for Africans to adopt? Siina bannyinaze yes tino omwanyina naye ayinza otuuka nammanyire njagala wantumbwe zange bw'aba agaanye ng'alekayo ng'ambeererawo nene ensooka giyita yadda nti munnanga ajja kubeera loonire nedda virtual world yokka obeera oyingira mu sipeesi njaggula virtual world tubeera tewali kikubeezi obulamu bwonna buli kwano naye dda mbategeera ng'ennaku ekuluma ani anaakuweerera bw'obanga otolina baana kanyasasula insurance death insurance life insurance ojja labanga obulamu butambula nti bw'olwala ng'eddwaliro bakukima bw'ofanga bakuziika weebali ate besibye mugaso gw'abaana yes omulenzi naye alina okulowoozebwako bawala bangi amala gajja ssebo n'agamba omwana wuwo nkuwadde example nkugambe mutabuliki talina garanti ku baana 10 baweeredde obulamu bwonna including me ne kati nze mama wange yafa I take it that is my dad kuba mama wo waafa bw'otegeera taatawo naye era better still mutabuliki talina garanti ku mwana yenna kuba bamuleetera ayina garanti ku baana bajati gwe yawaseeka. Yes, the reality cheche tusamba BMK kiki ekyatuse ku BMK obusika buyina balowooza si yeye property zitundibwa badduse bannange si yeye haji yategeera haji yafa n'ekyama maama akituulidde mubirabye mu mawulire but had haji BMK taken risk amaka gandi kutuseemu ayinza n'okuba yafa akitegedde kikutta waliwo ebyama abasajja bye tusirikira nze nina ebyama by'amaka wane Uganda n'otunula noga nebagamba waliwo jjaaji wange abaana be bonna bazonto banywa kokayina naye ye jjaaji asinga yangamba ndabye n'ensi eno lwaki nsalira abantu emisango nze abasanga dade banywa kokayina atunulamu nangamba naye abaana bange bano naye tekyanza kiri baasinga ensi yonna n'amannya babe abakazi bazira afa n'ekyama n'agenda nakyo mu ntaana maama wo nga takubuulidde kituufu gye bali bamaama
abalala chovola batwala ku kitanda aba sikondo kala bade nakutuka nova mu ddwaliro ng'okutuse pata ng'okitegedde bamaama abamu basinga kwogerera ebyama ku kitanda kubanga bakazi battu olina obbasaasira mu mbeera kimwakkuliza ayinza okulaba nga taata wo mubutuufu mutunzi wa ngatto naye afunye omukisa ogwebakako n'omwana wa minisita ne yeesiba ku mwana wa minisita ne bakutwala mu maka ga minisita ne batakitwala wala ne batakola DNA n'owangaala n'osoma n'olya naye nga mu mukulu toli mwana wa minisita oyo era maama boddangayo abaana abaddangayo ne bakaza bamaama simanyi ndaga taata wange ayinza okukulaga taata wo go wennyini n'ogaa maama nga yanyamba taata ono awagala obwambe yandimpeeredde maama n'omusonyiwa baba n'ensonga teri mukazi ayagala zaala mwana abonebone batwala okuyiiya kungi nnyo bambi tomanyi kikitwala kuliivinga na kirimbo ng'omwana mu maka mwali si waamu naye ng'okimanyi naye nga bamwagala bitya nga bamulabirira bitya kyova olaba akagambo DNA ako kanyiiza abakazi wonna w'okwogerera wonna kabanyiiza kabere wa ikirasi kabere wa lowa kirasi lwaki DNA test ebakola bubi why also men should get justice naye munnange kasitoba nga wanyika oboga kama katonda ya DNA babireke bambi n'olabirira n'ositula ng'oli ku mwana wa Juma ng'omwana wa Juma champion ladies me love you so much ono bamita ichuli nja kuba mudubala nja mukuba ngenda musanga ngenda kuba mudubala ajja kutya kumanyira yanfudde topic buli kumacha naye nja kuba mudubala ebitaba atambuza bigere nja yita mu kitabandi yenna agende n'amazzi ate nveemu mukwate muteke mu drone lwajjo tegera litozanyira ku president mpisawo akalango all footballers ng'oli blogger tulina omupiira ne batikitoka jangu ba content creator mutegedde wa wanabeera content don't go anywhere jukira Mickey Sims fana ye captain ate nonze captain nayo oyo tategeranga ichuli yani mujje mubeewo waliwo embuzi era waliwo abantu banje bagenda tuteeka mu sente Rights for Made Association Madam CEO wali abantu we bali tulika balagala wali akasawe ekyo ng'oli blogger ne tiktoker ndowooza we tuyita ba blogger ne ba tiktoker tetwetaaga kuyita ba YouTuber mwemanyi mulinga nsega eno business kati mwensega kati bwe mulaba nti tiktokers bagenda samba ne ba bloggers kitegeeza YouTuber obe ebeere esaze dda mu ntamu mukeezeewo kamera muteekewo naye njagala ku luno mukakase ichuli yani va ku baana ababadde basambamu ogwa waka ba Mickey inze nakuba gugenda ku national team nze nali ngenda ku national team e Uganda inze nali ne Katajwa James Katajwa nava naye mwesi wanu yakafa abadde captain Katajwa nga akuba omupiira ate Katajwa nga yatya ichuli egombe wano genda obuuze kochi Kasano wa coachinga Kitende buuza jingo yennyini owa filimu ani asinga omutebera gole kajansi ichuli Dwight Yokandekolo omanyi mukapiira mpita mwenna ba blogger munkubire ebbaluwa ze Mickey bagisayininze radio ya Balamu yakubye embuzi ezo kale radio fochi yabakoze wano ku Old Kampala let's have vibe let's connect let's meet mingo yes naye jangu ng'oli blogger batikitoka mugattamu abacuba mupangisa abacuba Mickey muleete onule tiktokers topangisa muntu yenna yes guli kabalagala
date mujijjaawo n'abalala mwegatteko vibe bwetyo eri mu Uganda tuli muki ebirala byonna twabivaamu twadda mu vibe yes omupiira gwo weeguli guliko embuzi ne ssente ya kati mujje tugunyumirwe wadde kisiibo gujja kgenda mu maaso fe ate tubiriko enjala yeetutta feera tusigala nga tugukubanga mubi nnyo nno ddala Violeta ye muyimbi omuto Katale yandikando ne Fit for Make collaboration mad atenga Pink yefudde kirala yes Ruthing and the same thing Kapili Pete Fresh Kid congratulations Health Prefect Fotinike Bongo well done bad character Aganaga Sin abo bebayimbi kati betuliko yes unknown Liam Voice Violeta neka Violeta bakegendereze Violeta ali aggressive okuyimba ku mulimu aina ne ali angry for stardom ndabira ddala nga mbavubuka abato Violeta yagenda ofuuka problem Kapili Pete not forgetting same thing to Kapeke ni general Kapeke man yes nisenule olaba wayitirira olugezigezi n'amagezi n'insenule naye we wagenzeeko ewakama Ivan kati owulira ekidongo n'insenule wona obeera ng'onywedde ne kama Ivan you may become a problem wankubidde kiredi wankubidde kiyimba n'insenule vibe naye n'oyiya wotandimane naye kino kyewakubye kiredi ndi naawe epasa we yansalira olujanja olugezigezi fiikira wala epasa we yanafuyiza Kenzo naye temumuyombesa naye nga kyeyakoze big talent boss Kenzo tukutumiddeko nakulabyeko n'andulu mwenda mutudde eri ku mazzi wayiga n'okukwata emiggo gy'abalaalo oba mwana gwe oli n'ogamba n'ogwo okiringa ne only big boys Kenzo nalabye emmeeza yeetoolodde awo seeka naye sajja bakuyisa ate nga bwe bali ku Black Label tebamanyi ti osiiba naye nga kwagala nnyo Kenzo no worries naye nga Fake Love omusajja epaasi temumuddamu lwaki yazze ku mukama wammwe n'akola bw'oba omuyina nga wuwo leero Sunday kiringa naye I go to work mwe mutakola ikyoli I go to work emirimu gyange togiraba gyalangi gindi kwayalinga okkeera lwaki abantu bali badadde engeri gyenkeera nze ndi nnyonyi nkeeze mwana wa maama omwana Dorini Kabalebe yadduka mu ggwanga Mukama yafumbirwa Mukama tasojje naye Dorini nvaako ennaku zino weefuulidde Now I'm coming to Miami. I will meet you. This year is my traveling year. I have been raising the hand, telling people to put up the hand. Ngati bawulira kati this is my traveling year. Ngabiri mwezi ndi London mu Regis Hotel. Size kuyimba. Kunda bako bantu kumbuzaako. Naye ntambulira ku posta. Ngabayimbi waliwo batayiza teka ku posta nga tanyumira ku posta ichuli mposta midea already abiri munya Regents Hotel Purple Party movement we there atawo tuva ondo za America mukimanyi Sweden London Sweden nezilidde stand up for your star ngabe Dubai we bakola tonchimira mu vani making sure job zirinko olete motoka nga ya ichuli yeka nze ichuli nino olujanja kuvadda nino olujanja teri alunzijako ndi wa lujanja webanga nzize mu nsi yammwe making sure motoka ekimyenze nzeka tongattamu n'abantu abalala wakiraba bulungi nye Dubai ichuli tongatta Amakimke Nashing kutumiddeko Salimba tumiddeko Papo Team Large Roger Masse Dagala Sirwanga Lisa
awo mwe namba tumiddeko skill clinic large kati America mwetegeke Dolini nzija naye kolayo jampa endala ozipe wali wampayo ku jampa ya Dolini Kabalebe wesibye ku Miss Uganda ali olinga gwate simbawo wogamba ono yeyeka gwe twali tulabye ate nga naye wali wesimbawo nawe wejja Dolini nga wali kalungi you have nyash tutu Dolini nga oli kalungi ne wejjamu n'obuwa bonna ali osimanyi ana simutegeera alimala kompita happy birthday to baby wa Shakira muyimbi wa gwanga agenza America yes timu Shakira already obubaka buno babukutuseeko Shakira nkwagaliza birthday y'omwana wo ennungi okukomawo ate tupatane ne music. I love Shakira. She called me. She told me Isma ndaba byonkulitisayizinga naye ngenda ntereza ekyo kyenjagala ne ba Alan Skinn bayige naye tekiriiko kukaka oba oyino kiyiga you like you don't kubanza ekyulimba wakukigamba emirundi 10,000 nalabye nga Alan Skinn bandagambo simanya abadde ayagala kuba Kaiyz nenga wa amanya ogwe Kaiyz gayina nga ali ku muzindalo gamanyi nogezo galula bugaluzi ruyi n'olumu kubala ne Skinn wabadde nawe wennyini muli okimanyi tokisobola omanye kiyinza okutuukako ate Kaiyz wakisamba kubaza ekyuli nyimirirawo nenkutunuulira nti ndabe oyagala kukola ki ffe tulina pawa gwotayinza tegera tali kumaanyi na bunyama simanyi nsitudde ebyuma nze ituyo nsanga ng'osobola n'okunkuba naye ngo okusitula omukono oguntuuseeko ng'oyiseewa nga watandika ddi omuntu w'omukkiriza okufuuwa agomanya n'opama ajja pama nze sikukkiriza kufuuwa nze ndiwe ntyo ndi wa kibuli kakati omuntu yenna nga media personality tovanga eri n'enjagamvu mu platform oba owedde Alan Skinn nabadde nezo osindikemu busindisi ku Kaiyz bwoti ogwe completely tulyoke tuyiwe gaali ne woosula ne bobeera nabo bonna emisinde basenguke neyo ne ghetto eveewo olabe nga toyagala gigendamu kumusindikako busindisi bwoti mbadde ngenda okuyira eggaali ne gazo dukewo bonna wabakuwaga bafiiki simanyi bagaza fiiki badduke kubanga eggaali gyenjiwa si bugaaligaali njiwa eggaali naawe nooti nabadde nniiza ekintu eki Alan Skinn akone ku Kaiyz naye amanyi gyavudde yayimiridde buyimiriza ati naye webale nnyo Alan Skinn kuba nampisa ojja terera mweno geemu yeffe bannannyini baayo nze nsanga abantu nga naboogerako naye ng'alina kunkwata mu ngalo ageza nsindikeko waati alabe kye bayita amaanyi obeera wesse kantu kanyumidde kano nkyakayinamu amaddu nange sikategeera kayina engeri gyokakoonanga bwabasawo n'osikamu webale kuba nampisa Alan Skinn oyo Kaiyz katego kenyini katego walabuse oba kanaalwamu nkayinamu amaddu baŋŋambye tonnyeza mulundi gumu olunaku naye mala ekintu ekiraba obukulu kiveeko ne bannaye kanyiriza ekirevu Allahumma salli liri kibadde kikaluba naye kati kiwulire Dokita mu Germany nkutumiddeko nnyo musawo wange ow'e Germany nkutumidde Mariam Sweet kyekimu ekisiibo ekirungi bulungi kwefaako maama bw'olaba abantu bwe baali bafaanana edda weewuunye kitegeeza kwefaako eyali asanirira omutwe nsanirira luba
katonda w'amaanyi naye kagonda amannyo ge bali mu kwoza naye galuma bannange amannyo galuma mwende wesigadde tuli ku muzuuli ennyumba zirimu ampamvelas ate nga wogigula emitwalo nkaaga oba n'amazzi agawulira music nga wegazina ne baneiba golf course lessons nassala abaana we basomera tofuluma na siftive nkubuuzizaako how are you doing lin love kalungi ogamba otya eskimatovu besta modu brushan mudubrele samahara intanda why are you using a shoe brush you need a comb eno si yangatto eno ya supermarket district ya Kirevu singatto sikuba ngatto sina ngatto za ddagala. Greetings from this of Jordan. Greetings honorable mwami ugamba otya nzija Canada ichuli oyogera but Allen ajja kukubira mu kamera Dennis Rashford ichuli gotamanyi asobola okunkuba kituufu naye wakoma awo wennyini wakoma wategeera nti nakoze bubi okkuba omukadde oyo mudubala akunoonya mudubala nange munoonya nina entendezo pulezidenti nasiifu webale nnyo webalire ddala tugenda kwezuula ozimpe mwana jajja ku ntika Adija Katerega oli otya waliwo eyagulidde ku abaya oba olemedde mu bwasinga oba wafuna omusajja let me know ngoba nkunoonyeza ng'oŋŋamba Shakibu Chams wekoze ebintu nezali jenna wenva wodda simanyi mujja munninnya manda ne mukazi wo mukulu figo tukitwale nti wali onnimba ku byamakanzu nsigaze kanzu 2 sente wazinsuubiza kuva mande zijira ku nfudu yaja aski kasuku about what era ne kasuku yalya era kasuku ayina ekisa senga Kenzo yakuba ichuli ize Kenzo nganze yali kasuku nzanti ndi mad osanga ennyumba yo ngikumyeko omuliro nze ndi mad nze dini yenkonteini nga nze tosobola kummanyira nze ichuli katonda yankola nga nina omutima omugumu nyinza okwokya ennyumba nengitekako omuliro ng'okubaani nze Kenzo omusanga ansongangamu tolaba nti no wakabi mbu superstar nze ichuli gwotateka ku nsinga ontekako olugero how omanyi kinyinza okukola nze ye buli obutazannya nno munnange. You can ask me for mercy like a pig. I cannot. Nze sikusonyiwa nze ichuli nze sikusonyiwa I don't. Ebiro byonna bye twogera bivaawo nze ichuli nti celebrity nangezaako bwati tola nti kamilioni simanyi palasa ayina nangezaako bwati yenna gyali yakigezeeko lwogenda otegera nti nze ichuli bondaba dduka mpulira bawana gravity ansange ankolemu bwati bajje kasona abadde kifeesi kyaliwanga abo bonna bamanyi ng'ate oleeta bano nina bali bajje kasi ng'oleeta bano abayimbi teri muyimbi wa Uganda yenna kabere Bobi Wine olunaku lwendigenda mu maka ga Bobi Wine ajja vaayo akube bukubi ngalo ne mukazi we talina n'ekintu n'eki kyajja kumbuuza tasobola wadde okunsongamu
nakabeera wano nensanga Mickey Wine nsanga Dax Vibe zanyako n'ekitiibwa ky'amaanyi nnyo nebya politics tebimukwatako. I like Dax Vibes. Omanya ekifuba Zex yanjiranji kyayina tasobola kunneegezaamu. Ekyo kyenjawulo y'okubeera connected. Nze ndi connected ate ng'ojjeko ekya connected. Wallahi billahi tallahi nze nnyini nkwokyezza asidi waabwe nze nonkuba nga Kaiyz we yakuba kasuku. Wallahi billahi tallahi oyinza okwewuunya ekiyinza otuukawo. Oyinza okwewuunya otuuka ku big talent nga eyaka muliro ng'ekutta omuli ate nga tekigenda kukomaawo nga ngenda gattako n'ebirala nga teka abaana bo nga teko maama wo nga teko nze ne mu kyalo jjajjawo gyali ntuukayo. Ozannya n'eiculi oddemu olaba jjajjawo nga mukutte bwenti ensi ne weeramera egeri n'ogeza omumanyira nkugaye nkuleetera n'omwana wo mu kamera nga mukutte bwenti. Nze omutima gwe nnina mulala nnyo tonsanga nga n'omumanyira n'olowooza biwedde nala ni Skinn mu mugambe ne bwansangawo wonna kyemba nninze kukolako bukozi bwoti otegere kyenyinza okukola. Olowooza gavumenti nsirwa okubeera nange. Nze waliwo ebintu byentuuka nonswaza nnyo nemba nga ngenda fuuka Al-Qaeda n'ogeza nomanyira tuda text nfuukira wa Al-Qaeda nkugambye ne poliisi ne wejja kati nze nenzaala omwana n'omukola mu kabina wallahi billahi tallahi poliisi ne wejja counter terrorism ne wejja state house ne wejja abarayifo ne webajja nkugambye nkutuukako nga ndi Al-Qaeda nga nze naawe kwolwo tewali agenda vaawo n'abaana ababalinaanyeewo kyova olaba nze Katonda yandaba era akabina mufokote mukaabano sisobola zaala mwana n'omufokota mu kabina newe bakusiba eruzira nziza omusango neŋŋenda eruzira n'enkufumita obuso mu bulago n'ofa n'ovaawo nga nze nkimanyi onsoose. There is no way. Nze ikyuli kati ntuukawo obutuusi nti omuntu yagenze simanyi n'atiisatiisa mutabuliko olabe ne poliisi eyinza yeewuunye kyova olaba they contain me. Kati ate ombuulira artist weyuga small artist nze ama Kaiyz ongezangako ojja kukakasa nti ono ikyuli muveeko. Nze ndi muntu mulala nnyo nyinza oseka naawe mpaka woggwera mu ttaka nga nseka naye ng'oggwerayo mu ttaka. So please beera ng'okimanyi nnyo wondaba yitira ddala eyo no ikyuli mulala nnyo. Mbadde ndi awo yesterday nga bampeereza vidiyo neze neewuunya abantu oba babuliddwa byakwogera kubanga I don't remember diwenkera nenkola topic kuliki. I don't remember any day like that. Neewuunya nnyo babulooga abamu. Nze tewaliwo olunaku lwenyinza keera nti nkole mu biki blogging simanyi ndowooza mulaba abantu bw'otunuulira peegi yange ikyuli wali ogirabyeko vidiyo nti gundi yakoze vidiyo nengisala ngize ku peegi yange ngifunemu. Peegi z'abantu ne bw'oziraba vidiyo za ikyuli zezibeera zeddiŋŋana ate bw'oziraba era zezibaako ki zezibaako numbers ze bajje munze bazitolawa ku peegi zange naye ate bwebamalwawo nsimanyi nayamba ikyuli really mukwano njagala tukole blogging atugasa. Gavana S kyali wange nnyo era yenze yamutwala ne wa president. So sitegeera naye kyobola blogging we ne Uganda twamussa ku level ndala kati owebweru naye ali ku level yaayo. Kati owebweru nduddo bbeera simanyi boy bamufunamu naye katufe ne Uganda bino birimu real connections sibya just kubeeraawo n'obongoota bino birimu real connections. Kati waliwo ebintu byesita kyasobola. Nze ndi national asset sikyali just
babloga ba fitting mpulire simanyi gundi ali wali Lydia Jasmine nziruke ngende nze nsanga abayimbi bangi every day, even on private call bankubira, they call me daily. Nenze wali ondabeko mu kifaananyi ne King Sir. Nze siri muntu siri wa bifaananyi nti kigamba buli muntu mbenga nina ekifaananyi naye. Nze nina amaanyi gange seta gagatako gashira gashumba nsanga Spice Diana musanga ashira gashumba musanga sikyali moyo blogging wa fitting ini kati okunfuula topiki mu bongotero okwo simanyi ya naleta ichuli ekirungi ne bemugamba nabo bennyini batya ichuli nammwe mu mitima mukimanyi temulisobola temusobolangako temusobolera ddala kuno kwogera si kulaga bintu simanyi okwogera mukwano tulina ebintu bye tulabirako nti omuntu ayogera connections, your connections. Nze connections zange ngazi nnyo kuzaabo ze mwali mulowooza kyova olabanga ne be mwali muyita abagagga tebakyali bagagga bange bakwano bange nze sibakyali bagagga bange ba just comrade bange nze bempita abagagga balala nnyo mwana nze sikyatambulira ku tiketi ngule ichuli mba book timba paid mbera nga buli kintu kiri paid for ino okuntwala bwotyo so buli muntu manya level yo kyekituufu manya woja yes large upon yourself peng much love respect general since mbakubiriza ogendo likinga page ya pen bagiyita Lucifer Nation peng Lucifer Nation like share follow and comment tweyongereyo mu maaso am I loud and clear nze ndi national asset olaba bankwata baba bantwala mu komera ne mulemerera ne banzijayo ne batwala muko byonna bigezaako naye omaliriza onvuddeko anti oba ontwala ne bakubira ti mukomyewo ne bankomyawo ama ne mu kifo kyolimu ne bagobamu kati tonna tuwakweza connection ekiri ogira omuleka naye nga mbagala still kubanga nze peji za mwenziraba era yichuli wenda ba video ya yichuli wenda ba views nyingi ge mazima yes naye okuddawo ondireko obugati simanyi abana musimeeko kubanga n'abagagga be muyina obeddiza kintwalire eddakiika ezibanga abo bonna ne kati ndi ku banene abo tebakyali banene bange kati awe mwandibadde mupimiramu ne mutegeera connection za YouTube nza mwe muyita abanene tebakyali banene kunze kuba kali atenza yaliko speaker w'eggwanga ate tombulira kati I mean tuliko muwazi oli ku birala bambi ebyo ezo struggle za mweze sagala zibaamu no offense ndi mu kisiibo sagala yombagana na muntu sagala muntu kunfuula topic ngali yali tewali topic yali tewali wabeewo not waliwo topic naye olwovu sudden ichuli simanyi ichuli namuyamba simanyi namuzaawo simanyi namuyamba ne gundi bana really ekitegeeza ichuli jero material nga weba ndiro material munimiro ndi cash crop ndiro material mu masimu gamwe ne video nawo okimanyi tosatambuza bulamu nga tolabye ichuli yeah that we compete large until we meet again mbagala nnyo bamikwano tuli mu sawumu naye nga n'okwefaako kikulu yes Olivia Nakakande nkwagala nnyo webale nnyo webalire ddala I loved my present I like this perfume newe nali e Europe nga njagala nnyo bagiyita $1 million ate ekisinza okunnyumira ng'eriko inisho zange nkagala nnyako ichuli to the world to love no leira twankwagala nnyo kikwano how are you doing webali kumedi kwota naye simanyi oba babawoowa ekyo agisinza kimukakasa ewunya mpola
kati nkusange towunya bulungi oyagala kubeera neyikyuli kyuli muleke ekyuli bambi muleke ngize ne mu pakeji yayo naye baaba nkyajagala mu pakeji kyokka njagala ojje kuba ate nkyajagala mu pakeji ekikolisoma ndi nabusiru naawe ddamu nkusibe ffe tetuva ku kirabo mangu tutyo amasookodde ate kiyuzika mbaagala nnyo mbaagalira ddala till we meet again it's Chuli Stray.